olina olutalo lw'amaanyi nnyo n'ekisiikirizo ekyo tolina lutalo na saha. Penge alabisizza munange mwana mulenzi Lily Puzzle esaidi eno agamba nti yasula step era ku saidi yemu nti munange ate King Saha nti yamuyitako dda esaidi eno. Wulira munange ate n'ebyayogedde ku mukulu Bobi Wine n'omukyala Bambi Kyagulanyi penge munange esaidi eno mukatambi akabadde kagettinga viral ate wali ku mukutu munange ate ogwa TikTok ate ku saidi yemu munange King Saha wone eno ali mutuka kasa freestyle munange town to town esaidi eno. Ngenda kusaba video jimpe like obera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munange ate wali ne penge ate masa wonjije n'omuyimbi King Saha o freestyle eno kakati no penge no wone no munange ali mukakasha esaidi eno alina munange byayogedde esaidi eno ku mwana mulenzi munange Lily Puzzle kasooke tulabe biliwa byabadde agamba biliwa byabadde akakasa esaidi eno mukatambi ate ndyoke nkuze n'omuyimbi King Saha. Olina olutalo lw'amaanyi nnyo n'ekisiikirizo ekyo tolina lutalo na saha. Ova kubeera awo n'olowooza olina olutalo lw'oluwana n'omusajja naye ng'omusajja ali mu luyumba gaggadde ali mu kugabira basiraamu ddaaku ali mu basiibulula basiraamu banno. Ovanga kulwana n'omusajja nga ali mu mansioni yagabula abantu 2,000 basiibulukira wuwe nkakasa oli mu lutalo n'ekisiikirizo ekyo so si na King Saha. Lwaki olina obuzibu ne King Saha? Lwaki osuubira olina obuzibu? Nze ebintu byo mbimanyi bwe bino wammanga naye nakujjukiza gwani wali obaddeko ko munnamukisa Lily Puzzle wali obaddeko ko munnamukisa nno essaawa zino asinga omukisa bamuyita Saha era yasinga okwagalwa naye wali obaddeko munnamukisa mbulira munnamukisa ntya gwe muyimbi eyajja Bobi Wine ewakaawe Babi n'amutegekera emmere n'amugololera engoye n'amukusindikira abeere mu vidiyo yo. Abalowooza mpakana abalowooza nsaaga mugende munoonye vidiyo y'omwami oyo omukulembeze waffe yamala obudde n'agenda abeererawo omuvubuka oyo mu vidiyo ye. Oyo mwana alina omukisa temugulaba nga Lily Puzzle yasooka okubeera munnamukisa yajja Bobi Wine mu nnyumba ye n'abeera mu luyimba lwe. Ekyo nga nkimaze kati awo King Saha waali waye President Zimani ye muyimbi Bobi Wine gwasinga okwagala ate muyimbi kati generation yaffe gyesinga okwagala. King Saha is the most beloved artist in Uganda. Kati King Saha waali Puzzle yandibaddewo. Kino kireeta ki? Buno bujja nsaalwa. Buno bujja nsaalwa. Puzzle yandibaddewo awo naye yatandika okukuta. Yatandika okugenda ng'ewa Ssaleeyo n'asangayo ebizibu sengenge gye yamusalira olubuto NUP n'emusondera ssente tewaliwo byenda ebiseera ebiro ebyenda twagenda tusanga NUP Boyito no munange ate bwekitambudde esaidi eyo era nga bwowulidde munange wali tebinaggwa era nga ndabyeko ko wali ku information emu ate nga mwana mulenzi munange ate yeeyongedde okubeera nga ate akyatabukira ate mwana mulenzi munange ate King Saha era nga nja kubanga mbikuwa ate ebinagenda mu maaso ebinatambula ku Lily Puzzle ne mwana mulenzi munange ate King Saha naye nga bwetyo bwenkoze ku saidi awo era nga bwowulidde munange ate bwekitambudde kati kankuggyeko ate nkutegeezeko nti nno King Saha munange wuno omucekinzeko esaidi eno wali ka freestyle akabadde katambula muganda wange town to town akabadde kagetinga viral ngenda kubeera nga ate nga nsooka nkakuwakoko ate ndyoke nkuze bwekiti town to town Uganda paka Kigali town to town Uganda paka Nairobi town to town Uganda paka Arusha town to town Uganda paka Kilimanjaro town to town whoa town to town Ngaye Entebbe town to town Ngaye yo ize ngatambula town to town bwekyo no munange ate bwekitambuddira ku freestyle eyo ate mwana mulenzi munange era nga bwe tumanyi nti no ye ate muzibu wa ddala nnyo ate munange mu freestyle ze wali zibeera zitambula wali ku mukutu naddala TikTok kiba kitambwira ddala bulungi nnyo muganda wange ngenda kubeera nga nkomawo era nga bwenti bwenkoze ngenda kusaba video jimpe like kubeera nga tunaba ku subscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate maaso eyo bwenti